lawyer wa Charles Sipapa abanji gwe tumanyi. Guno gwe musango gulwa no ku kkooti y'e Makindye gwe bamuteekako nti yagenda n'amenya ofiisi ey'omu Japan ekisugu. Guno musango singa tujjukira bulungi bagamba gwa mwaka 2019 okuva 2019 paka omwaka ogwedde bali tebaguletanga baguleeta omwaka ogwedde. Olunaku lw'eyo tugenze mu maaso g'omulamuzi gwe bayita Esther okulaba nga tweyongerayo n'okubuuza ebibuuzo ababujulizi ba gavumenti ereese. Omujulizi wa leero abadde Soko oba omuntu akola investigation ewogudde ekikolobero ekyo. Era tumubuuza ebibuuzo eby'enjawulo n'addamu of course tumanyi byaseemu ebimu bibadde nga tebikwatagana na bye yagamba oba bye yawandiika kuva mu statement ye emyaka egiwerako 3 n'emabega. Weewaawo ne kooti nawe neemubuuzaayo oluvannyuma ne lawyer we omulowezi wa gavumenti naye n'amubuuza. So tubadde mu kooti katujjako mawanga 2 mu mwezi ogujja okulaba nga tugenda maaso n'okuwuliza omusango. Omusango tetwagenda nnyo mu by'okusaba beyiro olw'ensonga tumanyi wakati waffe oba wange ne client wange dati omusango guno mujweteke. Kati ng'ogenda mu beyiro ataasooka aveeyo ate tugende maaso n'okuguwuliriza weewaawo ate alina ne guli omusango wa high court nga tesijja kukola makulu. Ku lw'ensonga ne wafuna beyiro wano nga tanaafuna beyiro okuva ku high court aba tasobola kuvaayo. Kati ne tugamba leka tugende maaso n'okuwuliza omusango yensonga lwaki emirundi gyonna tuzze nga era tuzze kweteeka kugenda maaso n'omusango tetuzze kusaba adjournment yonna nga bonna bye boogera tebikwatagana. Asooka oli eyali nannyini bintu, owookubiri weewaawo yonazze yakola investigations ku kifo ekyo nnyini. Kati mulimu obulimba bungi kyemmanyi ne kkooti ebulabye weewaawo tujja kuteekayo okusaba kwaffe okulanga bagulwa omusango. Abajulizi abasigaddeyo 2 oba 3 bajje nga beetegese. Abajulizi 2 oba 3 bo bakola bali part ki mu musango gwo? Omu yakola fingerprints, omulala ye yazimujjako, omulala yakola report. Then n'asembayo ye yakola investigations ezaddako. Kati mu fayiro eno jjukira ya mwaka gwa 2019 kati wazzeeyo abantu ab'enjawulo nga bakola investigations. Yeno fayiro kooti gye yawuliriza n'emala neegoba. Weewaawo eyali gwe bagamba yazizza ekikolobero ne bamusiba n'asaavinga ekibonerezo kye. Kati ku Sipapa ne bamala ne bajjeta ne bagimuteekako. Katumanyi nti buli kimu kigenda tambula bulungi. Era ali bulungi ku lw'ensonga omuntu ali munda mu kkomera taaba bulungi. Naye alina essubi ddene dati lubeera lumu agenda fuluma.